Abakulembeze b'ekibiina ekitabaasa abakristo mu ggwanga Uganda National Catholic Council for the Apostolate nga bakulembeddwamu Ssaabakristo w'eggwanga lino Javes Ndya nabo bagenyiwaddeko mu maka ga Kalidinaali Wamala ensambi okumwebaza olw'ebirungi byakoledde Eklezia okutwaliza awamu. Baaniiziddwa muwandiisi wa Kalidinaali Brother Ronald Sekiranda bw'atyo n'abatwala mu ofiisi gye basinkalidde Kalidinaali. Maze kumwebaza ku birungi byonna ebingi ebyatukoledde ffe ng'abantu ebyakoledde Eklezia n'abantu ba Katonda. Ndya n'ababuulidde Kalidinaali ku kisanja kyabwe ekigenda okuggwako nga mulambulidde n'egimu ku mitendera egiyitibwamu okulonda obukulembeze bwabwe. Bakoze n'abantu bangi, abantu bangi bakoze naffe, batwagadde nnyo. Tugezezaako okutuuka buli wantu wonna mu dayosisi zonna 19 ab'ebibiina ebyenkola enkatoliki bonna tukoze nabo. Kalidinaali abeebazizza olw'obuvumu bwe boolesa mu kulaakulanya Eklezia aye n'okubunyisa ekigambo kya Katonda. Being generous with their talents and time to serve the church, the people of God, and God Himself in your everyday life. Thank you indeed. Thank you, Cardinal. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.